Mbuuza mbuuza Peetero, onjagala okusinga banno yeeka? Mbuuze Peetero, onjagala okusinga banno? Mbuuza mbuuza Peetero, onjagala okusinga banno yeeka? Mbuuze Peetero, onjagala okusinga banno? Liisanga endiga zange toola omuwendo, ekyo nkikuwadde ky'ekitiibwa, ng'oyamba abanaku abazze ng'obaliisa. Ekyo nkikuwadde ky'ekitiibwa, liisanga endiga zange toola omuwendo. Mwasuze mutya abooluganda, muli mutya mwenna? Mugyebale emirimu gye mukola, yeebazibwe Omutonzi, oyo omwoyo ow'obumu, Omutonzi olwa byonna by'atuwa, ebirungi n'ebibi erifa abantu, ate byonna biba birungi mu mukono gwe ye omutuukirivu. Mwebale obuweereza abeekuumira ku mukutu nga mulina kye muyiga ate ne kye mutuyiggira okuva eyo. Mulina kye muyiga okuva mu babasomesa, okuva mu ebyo Katonda by'abatumira by'abaweereza, nga mulina kye muyigamu ate nga nammwe mulina kye muyiggira ffe. Mutuyiggira ebigambo ebirungi ebituzimba obwongo, okutubuulirira. Mutuyiggira ekyokulya n'okunywa, abawa ekimu eky'ekkumi, abawa ebiweebwayo, nti ggwe olina ky'oyiga kuno naye ate olina ky'oyiggira abaliko. Olina ky'oyiggira essomero, ekyo kikulu. Omutima oba omwoyo gupimirwa ku bikolwa byagwo. Ku bikolwa byagwo lw'omanya okwagala kwagwo. Oli ayogerwako mu Bayibuli yakuunyuula Peesa. Katonda n'alaba okwagala okungi okwali mu mukyala oyo, ng'anoonya ky'awa nga takiraba. N'asinga abagagga abaatoola obukadde, ye n'awaayo. Kati abagagga baalowooza nti naffe tukutulenga amapeesa ku kkooti ge tuba tuwaayo. Ye yatoola konna ke yalina, n'akawaayo. Ate abagagga ne batawaayo kumwenkana. Ekitabo nno ekyo tekigamba nti bali tebaawa era tebaasiimwa, naye yasinga. Katonda yamusingisa okuwaayo. Ndowooza kantandikireko awo, nja kunnyonnyola n'oluyimba olwo. Okuwaayo, oyinza okuba n'obukadde 1,000, kuliko ekimu eky'ekkumi, obukadde 10, n'ebiweebwayo. Kyokka n'okwata miliyoni 5 n'oziwaayo. Ekimu eky'ekkumi obbyeko mmeka? Olaba nti 5 ozisigazizza. Kaakati abatudde mu yeekaalu bakuba enduulu n'okwebaza, naye atudde mu mutima era alaba eby'omunda, ye ng'anakuwadde, omulyazi amaanyizza, kyokka nga ye amanyi. Agamba nti endagaano yange agimenye, anzibyeko ebitundu 5, kyokka mweno ne mwebaza ne mugamba nti Katonda akwongere omuki, naye ye omwoyo ow'obumu nga kati mwongere omukisa. Kale ate bamugumusabidde nga nabawa obuyinza okutonda mu linnya lyange, mumusabidde omukisa, kangu mwongere. Gufuuka omuze, kafuuka akagenderere ak'okunyaganga.
naye bwe wayita emyaka ng'omaze okunyaga naawe ne bakunyaga kubanga wanyaga Katonda. Olabye ebintu bya Katonda kakati oli yawaayo eppeesa tiye yatoola kyalina mu bujjuvu bwakyo n'akiwaayo. Ekimu eky'ekkumi ngenda kwogera ku bintu bingi naye ntandikidde ku luyimba olwo naluwulidde jjo bwengolokose era nga lwempulidde olw'ebyo Katonda by'ayagala okutuwa n'okubawa. Ekimu eky'ekkumi lyafuuka etteeka lya Katonda. Bangi bakiwa mu kkanisa ne tugamba nti abalokole bababba, abo bakakande babba. Naye ne weebuuza nti oli n'aleeta miliyoni 10, wiiki ejja n'aleeta akakadde, luli n'aleeta 5, n'aleeta 1,000, bw'atyo ne wa Bujingo nga ye bamubba buli lunaku nga talaba. Gwe oba tomanyi, ayinza okuba nga ye awo wali omukisa gwe ng'era yagulaba. Kategedde ako. Kakati ekimu eky'ekkumi bwe tusiga ebijanjaalo oba ebinyeebwa tubisusa, ebijanjaalo tubikuba era tubiwewa n'emmwanyi bwe zityo. Ne tuggyamu bye tuyita ebifu, kye tuyita ekifu, enfissi nti empande emu eyiwa ekisero. Eyo enfu eya kifiirizi tugiggyamu. Kifiirizi nno kijanjaalo wakisiga ne kifa, wakifissiza Katonda n'oteeka ekijanjaalo mu ttaka kimu ne kibala empeke 14 oba 20, naye nga wateekayo empeke emu n'efa. Mu kufa ne yeeyubulamu. Kali akalamu akatini ennyo kiri ekifo ekinene ne kifa. Kano akalamu ne kabala. Kakati mu bino ebiramu ebizze n'ekiri ekifu era kijjiramu, kubanga ekifu kitambula n'ekiramu, naye ekifu kiteekwa okuba ekitukuvu era ekiramu mu bufu bwakyo. Kakati akafo ako akajjiramu bwe tukuba ebijanjaalo temubulamu kijanjaalo kifu, n'ebisusunku byonna tubiyita bifu. Kati ebifu bino tuddamu ne tubiggyamu. Olabye bwe tubiggyamu ebijanjaalo ebifu, enfiirizi tugiggyamu, ekifu tukiggyamu, ekimu ku 10 ne tusigaza 9 nga bwe bulamu. Amaaso 2, amatwe 2, ennyindo 2, ogwo 6, omumwa gwa 7, ekituli eky'omu maaso n'emabega 9. Obirabye? Kati obwo bwe bulamu mwe tussiza, mwe tutambula, mwe tutambulira. Eri emu ey'obufu nga tugiggyeeko ne tugiteeka wali, y'enfissi, y'ekifiirizi. Kati tugireka mu bizinensi ne zifa. Naye bwe tumala okuggyamu enfissi, gano ge makungula amalamu, kubanga Katonda tumuddizanga kifu na bizibu byaffe. Ne tugenda ne tukaaba, Mukama obwavu bunnuma bunzigyeko. Olabye obwavu, ekifu. Mukama ebbwa linnuma, obulwadde bunnuma. Olaba ebibi, tumusaba abitwale. Teri agamba nti Mukama obugagga bunnuma bunzigyeko, wabula obwavu. Teri agamba nti obulamu bunnuma bunzigyeko, wabula obulwadde. Teri agamba nti ekisa kinnuma, wabula ettima. Mukama nzigyako ettima. Mukama omwoyo guno ogundeetera obutamatira. Olaba nti ebibi byonna by'omuwa. Kati kyekimu eky'ekkumi, kifissi, enfiirizi gy'owa Katonda n'ogimuddiza. Naye abooluganda, nabadde n'okubikkulirwa mu nsonga eyo Katonda ng'agintangaaza. Nange ne ŋŋamba nti nja gireeta tugifunemu ekyokuyiga. Olabye ebizibu byonna bwe tubiggye, naye wamuweemu y'ensigo gy'osiga mu ttaka ey'ekijanjaalo n'akuddizaamu bingi, n'aleeta n'enkuba gy'otamanyi ne gy'eva n'efukirira, ye n'afukirira ne bikula.
kitegeeza nti osse omukago naye bwe tutuuka okugabana omukago guno mu bwakita ekitaffe tubeere abalamu tuve mu bufu, ekita kino tetukimanyi. Ensigo wasigeemu n'aleeta bingi n'akuza, si ggwe okuza, Katonda yakuza by'osimbye. Ne bimala okukula ne tutuuka mu makungula ne tujjamu enfisi kifiirizi ne tukimuddiza ne mu ssente zaffe kye kimu eky'ekkumi ne nsigaza emitwalo 9 nga nzigyeko omutwalo. Abooluganda, ku makungula amalamu ani addiza Katonda ekiramu era ekitali kirema? Olwa nti nze namuwadde ekimu eky'ekkumi, naye amakungula mu makungula ani agasiga mu Katonda era ani addiza Katonda amakungula amalungi? Wagenda ewa Katonda nga tolina mukisa, oli ku bisiraani byo, emmaali ekoze eki? Nagamba nti kati buli lwokola sooka oggyemu kifiirizi ono omumpe, nze nkuwa omukisa. Kakati mu mukisa guli ogereegeranye mu ggwe, tolina muki? Kitegeeza omukisa ogukuweereddwa gwani? Naye mu mukisa ogukuweereddwa eyagukuwa afuniramu wa? Ekimu eky'ekkumi, abasajja abalokole mubawulira nga basaba ekimu eky'ekkumi, bagamba ekiweebwayo era ndowooza y'ensigo, nti eryo si tteeka tibalikusibira, naye geraageranya. Ffe tuwa abaana akagaati n'oddamu n'omusaba n'akuddiza, omuyigiriza kugaba. Naye singa olaba nti gw'ogabira nga takuddiza, enkya oyinza obutamuwa. Ki kyentegeeza? Nti bwe tuggyako enfiirizi eno tukomawo mu 9, nti waali badde osobola okutegeera n'okumanya gwanoonya obugagga nti owange mmaze okusigaza 9, kinkakatako okutoola 3 oba 2 oba 1. Nali sirina mukisa, naweebwa omukisa okuva ewa Katonda. Gwakkiririza mu Katonda, njogera ku abo abaweereza obwa Katonda. Naye kati nkoze 9, gwe mukisa gwe bampa. Mukisa guno kantooleko enfisi tugiggyeemu, kuba tumuwa bifu era bye bivundu ebigimusa obulamu. Naye ku bulamu nkutte ne mbuddiza Katonda nti ku bino ebiramu obutaasa bw'ebijanjaalo 10 akamu kabadde kafu, kati ku bino ebiramu muwadde. Oba biri ebifu by'oyagala ameze, bw'anaakuddiza akatono n'agamba nti munnange, kubanga ebifu mubaamu ekimererezi, bw'anagamba nti munnange ekyo kye nkuwadde, kubanga tewasiga bulamu mu ye, wasigayo bufu. Kyokka Katonda olw'okuba ye alumirirwa ne mu kifu kye tumusigira kye kimu eky'ekkumi era atuddizaamu. Naye ate obulamu tetubusiga, kyova tutambulira mu bulamu obw'okufa. Obulamu mu bulamu tetubumanyi kubanga obulamu tetubusiga, tusiga kifu. Nze kasitampa ekimu eky'ekkumi, kasitanfissa ekimu eky'ekkumi, ekifu kasita okifissa, naye ate ekiramu ku bulamu bwo ku biri ebiramye, ti nzigyeko obukadde 10, nzigyeko miliyoni 9 ze nsigazizza magoba gange. Kakati ku 9 bwe bulamu, ku bulamu omuddizaako osiga obulamu mu bulamu, ago ge makungula, abo be bakuumye obugagga obutaggwaawo. Kanjogereko ku bagagga abawanirira Obwakabaka. Tujja ne tulaba Obwakabaka. Mu mawanga gonna Obwakabaka bulina abagagga baabwo, abagagga baabwo. Abagagga abo be baba bakwasibwa ensawo y'Obwakabaka bwa Katonda. Gwe n'owulira nti Mulwana yagulidde Kabaka motoka ya miliyoni 5, pulezidenti agenda mu kalulu, abagagga baatudde ne batoola miliyoni 1000, ne batoola obuwumbi 4 ne babumuwa agende mu kampeyini, kubanga balina ensawo si ku lwabwe.
bo bamanyi, balina abamu n'okubikkulirwa nti obugagga buno nze nnina obwange. Oyinza okubeera awo mukazi gwe musajja gwe ali eyo nga gwe mu mwezi waalibadde ofuna miliyoni 10, naye Katonda yakwesiga, yakuwa omukisa gwe ogukoleremu, ti nakuwa emmotoka yange ogivuge ogobolole amagoba, n'ofuna miliyoni 2 oba 3. Olabye bw'osooka okutegeera nti nzigyeko obukadde 3 kifisi nfiirizi 1/10 n'ekiteeka wali, sigazza miliyoni 27 bwe mbalaabala nga sinafuna mukisa gwa Katonda, naalibadde ne miliyoni 10 ku mukisa ogwange gwe yampa. Naye ate n'ogwange gugwe, kuba tugenda ne tusooka ne tukola ebya Katonda by'ayagala, naye ate mu kutegeera ne tugamba nti nabino ebyange nabyo mbikuwadde bibyo mbitambulize mu ggwe, kuba ne byempita ebyange bibyo, naye tugambye nti gwe kale omukisa gwo waalibadde n'obukadde 10 nabwo n'obuggyako, zibadde 3, tuggyeko enfiirizi 1/10 miliyoni 3, ne tuggyako ogwalibadde ng'omukisa gwo ogwakuweebwa mu bw'obuntu bwo, mu bw'omuzimu bwo, nti miliyoni zaalibadde 10. Kakati omukisa gwa Katonda ogwannyongerwako ze miliyoni 17 ezisigadde. Ani ategeera ekyo n'agamba nti zino kanzigabane ne Katonda? Nti 17 ntwala 6, ntwala 8.5, n'8.5 kanguwe Katonda, nguwe bakabona oba nguwe kabona. Kakati oyo ategeera ekyo aba asize obulamu mu bulamu, be bayita abagagga b'obwakabaka abakwatira obwakabaka ensawo. Onoonya obugagga obuvundu, Katonda tayinza kukutoolera millions and millions mukwano nga zizo. Olya mmeka? Okulya n'okunywa bye bamalenga, gw'olya mmeka? Tegeera nti obugagga buno obususse bugagga bwa Bwakatonda. Abasajja basse baana kizito, abasajja bamulwana bazze bayimirira mu bwakabaka nga bateekayo ebisero bya ssente, omukisa ne gweyongera gye bali, kubanga baamanya tebakyalina ku 1/10, akikubisaamu emirundi kumpi era 10 oba 5, kubanga akimanyi ti naweebwa omukisa ogw'obwakabaka bwa Katonda. 1/10 nze sisaanidde kuwaayo nfisi yokka, kifu kyokka, kiŋŋwanidde okutoolanga n'ekubulamu bwange n'ekubina ebiramyewo mpeeyo. Abantu abo bagaggawala ne bavunda, n'abaana baabwe ne baweebwa omukisa, batoola ekiweebwayo ekijjudde era mu bulambulukufu, batoola ekiweebwayo nga tebayamba buyambi Katonda, wabula nga kibagwanidde okukola ekyo. Ngezaako okutegeeza omukisa ogw'ensibo waweebwa, gwali mu nsonga ez'enkiso era ensonga ez'okumanya. Baakuwa omukisa okuva mu bwakabaka bwa Katonda, baleese omukulu Nsubuga, baleese omukulu Kitandwe, baleese omukulu Bukalamuli oba gwali eyo, nojja ne tuliira ku swaani emu, ne tunywera ku kikompe kimu, ku kikopo kimu. Olabye omukisa gwa Katonda? Omukisa ogwo tegukyabalirwa ku 1/10 kyokka, nti nali mufu, Katonda ajjidde mu Nsubuga nga ye Sulemaani, naye bw'amugjiddemu n'angolokosa mu bufu, n'annyweza mu bulamu, n'annywesa ku kikompe ekyobuki ekyobulamu. Olabye omukisa gwa Katonda ng'ate buli omu takinywerako. Ensi ey'obukadde 40 ng'abanyweredde ku kikompe ekyo muli 12, muli 12 abaweereddwa omukisa ogw'enjawulo. Olabye ku mukisa ogugwo ogw'obufu gw'olina ng'otambulira mu kuwongerera ng'oggyako ekifu, osigazeewo akalamu ka katono,
naye bakuwadde obulamu obunene weegazanyizeemu ogaggawaliremu n'otategeera. Kati abategeera ekyo beebo boolaba bamugenzi Sebaana Kizito, bamugenzi Kaaya Kavuma, simanya bano bamugenzi ani Mulwana, abo baali basajja nno bammamba. Kaaya gwe simanyi, naye bali ababiri bammamba. Balina omukisa omunene nga bamanyi twaweebwa ensawo okuwanirira obwakabaka bwa Katonda. Twaweebwa ensawo ennene, twaweebwa omukisa omunene, twanywera ne ku bikompe ebitukuvu ebya Katonda. Kitugwanidde okutoola ekinene kubanga era twaweebwa kinene. Twaweebwa omukisa omunene, kitugwanidde okutoola okusinziira ku ekyo kye tufunye. So sigamba nti nina obukadde 10 nzigyeko ekimu eky'ekkumi, sigazizza obukadde 9 mbwezizise, naye nga mu yeekaalu eriyo ebyetaaga okutambula. Olabye bw'olidde obulamu mu bulamu n'ozzaayo obufu. Kakati ojja n'olya ate bamaze obbajjako ekimu eky'ekkumi mu kkanisa, ate ne babagamba mbu kaakati muleete ensigo, kaakano muleete egundi, mukomyewo obwesigwa. Kye baba bamugamba, laga obwesigwa mu byofunye. Ekimu eky'ekkumi omaze okiteekawo, kati laga obwesigwa nti mu nsigo gye baakusigamu laga amakungula gaayo, biri ebifu bivuddemu, kubanga kwe tusobola kuwanirira maanyi ga bufu. Kati bwe biba nga bivuddemu, laga obwesigwa. Tireeta ensigo mu bbaasaayo, ebiweebwayo eby'obwesigwa wa n'ensigo. Ensigo eno gye baakuwa teyaleeta makungula. Enfisseemu kifiirizi gye wateeka mu ttaka n'emera, kubanga mu kifo amezaamu obulamu, yo tugiggyeemu. Kati amakungula ga mwenda mu bulamu, eyo y'ensigo ennamu, y'ensigo eramye eyalukuse. Kati komyawo obwesigwa tulabe ng'owooluganda tasobola kuwanirira nsawo ya Bwakatonda. Mubadde ne Katonda ku nsi nga mumulina, yakomawo atambulira mu bantu, eyo gye muyita n'eno gye muli ku mikutu abanyoomwa, nga mulina chance okulembeka omukisa ogugenda obbatambuza emyaka n'emyaka, ebyeya, nga mulina omukisa ogutaggwaawo. Naye omukisa ogwo bagutwala na kutegeera, na kumanya, na kwetoowaza. Nze ngezaako bagattulula ebintu, ategeera otegeere, eyeekuniza weekunize. Sikugambye nti kwata ebibyo byonna obyeggyeko, naye nkulaze abazze banywerera mu bugagga obwo obw'ensibo, ne mwogera ku famire ya gundi, famire ya gundi. Baba baakola ebyo baamanya, naye baamanya kubanga abamu babaako ababagulizaako. Kati nkubagulizaako otegeere nti bwe bakulonda okuba omuweereza ne bakukwasa ensawo ne bagaba bakuwadde ensawo, tegeera ensawo tekoma ku kimu kya 10. Baddira ensawo yo ne bagikubisaamu nga Katonda atoola omukisa gwe okuguwa ggwe. Kyova olaba nti atazadde taba na mukisa. Omukisa gw'abaana abato ogw'ebyenfuna nze mba nagwo. Bwe mba n'abaana 6 mba n'omukisa gwabwe ogw'ebyenfuna, kuba bo tebakola. Bamala kukula ne muwasiza, mutabani wange ne muwasiza ne mukwasa omukisa gwe. Tunuulira ebbanga lye mba nkoledde mu mukisa ogwo. Singa omwana oyo abulwa ekyokulya n'akabina ne kayita ebweru n'abulwa ekyokwambala, ng'ate nze nkolera mu mukisa gwe agumpadde. Katonda atuwa omukisa gwe, naye ne tugukoleramu ne tutamuwa mata kwetaaya, ne tutamuta kuva mu bwavu, so nga ate ye nannyini bugagga, naye obugagga atambula abukwese. Kakati fe abatamanyi bintu ebyo tunaabeera tutya? Abaana abato, obwa Katonda gw'olina omukisa gwabwe aguwadde ggwe, naye Katonda
n'anoonya ebyokukozesa mu baweereza be mu ziyeekaalu nga tewali, nga yakwata omukisa n'agukola ki? N'agubawa. Kale mwongere okwanjuluza emitima gyammwe mu byenfuna, n'ebyenfuna byanjulukuke mu mmwe. Leka gamba nti nfuna omutwalo, nze munnaye kati nzijeko ki ku kano? Kati gwe atasize, kati ye Katonda asinziire ku ky'okukuwa. Katonda wo omuwa omutwalo, oyagala ayimirire mu bizinensi zo ez'obukadde. Bane Katonda oyo azitowa omutwalo gw'omuwa, Katonda azitowa ebiri. Bw'omuwa omutwalo nga gw'ofuna kwaka akatono kinene era kimala. Naye bw'oba ofunye kinene ng'omuwa katini, tomuwa ebintu bimala kkaluba n'ojjukira okugenda eri Katonda wo akuyambe. Kati akuyambire ku ki? Katonda azitowa omutwalo, azitowa ebiri, ayimirira atya mu bizinensi ez'obukadde, gw'ofuna obukadde? Osiga otya akataasa kamu? N'oyagala osige okungula ekkutiya 100, lwaki tosiga kkutiya 10 oba ekkutiya nnamba? Osiga kataasa, oyagala okungule ensawo 100. Tunuulira obuwumba tuutu obwo. Okusiga n'okugaba oba okugaba, obwo bwe bwesigwa bwo. Lindirira amakungula gayinza obutaddira awo woosize ne gaddira mu mulala, kubanga ekijanjaalo gy'okiteeka mu ttaka si gye kibalira, kimala kuvaayo ne kigenda waggulu. Toyinza okusiga mu ono ate amakungula ne gaddira walala. Kkiriza nti Katonda akusasudde. Kale nno kyekitundu eky'obugagga n'omukisa kyenjagadde okugaziyaako, ngende ku birala ng'awo ngattuluddewo. Katonda yabikkudde n'agamba nti ekimu eky'ekkumi y'enfissi eva mu bijanjaalo ng'oweye. Naye bameka abasigaza ekiramu mu bulamu ebyenfuna ne batoola? Era waliwo abo abakwasibwa ensawo z'obwakabaka, okuwanirira obwakabaka, be bagagga b'owulira nti yatodde obukadde 1000, yatodde obukadde 800, kubanga abaamanyi. Yafunye miliyoni 10, yatodde miliyoni 4, yasigazza obukadde 6. Tunuulira asize obukadde 4, kati n'afunye obukadde 10 n'ajjako kamu naye ng'ate ka kifiirizi, tukalabye y'enfisi. Kati oyinza okugaggawala ne wenkana ono asize ekyo mu bwa Katonda? Kale kitugwanidde okutegeera. Nayimbye oluyimba ti mbuuza mbuuza Peetero, onjagala okusinga banno? Yeka mbuuze Peetero, onjagala okusinga banno? Liisanga endiga zange etoola omuwendo, ng'oyamba abanaku abazze ng'obaliisa. Okawulidde? Tiriisanga endiga zange. Mu kiseera kyakubuuza nti ani gwe baba bakwasa omukisa omunene oluvannyuma lw'abantu mu nsi n'abaweereza abaali abaweereza okuggwaamu ensa? Olabye ensonga eyo. Tiriisanga endiga zange. Abaweereza ne bajjajjaffe abakulu abaawaniriranga yeekaalu, abaawaniriranga obwakabaka, baatuuka ekiseera ne baggwaamu ensa, ne babba ebimu eby'e10, ne babba ebiweebwayo eri Katonda. Timwabba ebimu byange eby'e10 n'ebiweebwayo, mwasuula obwesigwa. Ebyo bye nabasigamu temwazza makungula. Kati ani gwe baba bawaayina obwesigwa? Bangi bateereddwa ku minzaani ng'ebipimo tebiwera, nga tebaweza bipimo bimala. Bapimiddwa ku minzaani nga si kyangu kubatuuza kuwanirira byanfuna, okubatuuza mu byenfuna bawanirire obwakabaka, kuba abakupimira ku ekyo
ekitono. Kati tubuuza nti ani Katonda yanyimbidde oluyimba olwo nange nenduleeta ndukuyimbidde? Ani aba akwasibwa ensawo n'omukisa omunene asobola okuguyimiriramu, asobola okuddiza Katonda? Kuba tetumuwa tumuddiza buddiza ku ebyo bye yatuwa. Naye ani amuddiza nga taleeta kamera? Katonda muwadde ng'akyalimu ensa n'emmizi. Oli yamubuuza nti mbuuza onjagala okusinga banno? Ti mukama wange gwe omanyi nti nkwagala. Oluyimba olwo ndooza mukulu Peter Mugambi alunoonyezeeko, ajja ddunteerako Peter Kitandwe. Kozi era ye Peetero gwe baabuuza, ajja dduteekako tujja kuluwulira lunaabanyumira. Kakati yamugamba mukama wange gwe omanyi nti onjagala. Waliwo neyatuuka n'atulika n'akaaba kuba yamulayiza nnyo. N'amugamba nti kale yamuwa mukisa ti naye liisanga endiga, liisanga abaana, abaweereza baleme okukaaba. Bw'onooliisa endiga ezo ne zitakaaba, zinaakusabiranga nazo omukisa eri Katonda, zinaakuwanga obwakatonda bwazo, onoogaggawala. Naye liisanga endiga. Katonda gw'otaliisa, Katonda gw'otaddiza, ate n'ogenda n'omusaba omukamemu amata, akuwegaliwa. Oba ategeerekeka? Kale nno tusabe Katonda atuwe omukisa ate tumuddize ku ebyo by'aba atuwadde. Katonda tumufuule omwana waffe. Ti nina abaana 4, ninayo n'omwana omulala ateekwa okulya ku byenfunye. Tusobole okwekuumira mu mukisa gwe, mu mukwano gwe, mu kwagala kwe. Ebigambo ebyo byensoose nabyo. Katonda ajjanga masiikiini ku nsi ne mu abo b'alonda. Si nze nzekka naawe n'oli, tujjanga masiikiini ku nsi. Naye ffe ababeera balondeddwa okutuulamu obukulu bwa Katonda, ate ffe tuba bannannyini. Katonda aba atwerondeddemu mu bwannannyini, ye yennannyini. Y'ayina ennya, yennannyini. Y'ayina ennya n'omuyini gwazo, yennannyini. Nannyini y'alina ennya n'omuyini gwazo. Ajjanga masiikiini mu baweereza, atali nze nzekka naawe n'oli. Tujjanga ba masiikiini ku nsi. Nzijanga masiikiini. Masi. Nze Ssemasi akka mu buna. Nze Ssemasi akka mu buna, mu kubuna kw'ensi n'ebuna wonna. Masiikiini, masi. Ensi Ssemasi ekka n'ebuna wonna, mu buna, mu kukkaanya, mu bwomu. Masiikiini, obwomu obukka mu buna bwonna ne bubuna. Nzijanga masiikiini n'ensabiriza. Naye baani abandaba nga ndi ku kkubo nsabiriza? Baani abandaba mu bunaku bwange? Mu bwa Ssewannaku Ddunda Kiwamirembe Ssewannaku, baani abandaba mu nnaku yange? Baani abaalaba Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Maama mu butuukirivu bwabwe, mu bw'amasiikiini, mu kusaba? N'ogamba nti taata nsubuga, nsabira omukisa. Naakusabira
ani yamulaba ng'asabiriza? Yasabiriza ggwe, yakusabira n'akuzza. Okusabiriza tolowooza nti kugamba nti mpaayo omutwalo, naye okusabira ofune omutwalo, nga buli ssaawa asabiriza obw'omwoyo bwe bubawanirire. Yeesabiriza mu bw'omwoyo bwe bubawanirire. Masiikiini yesemasi akka n'abuna wonna ti omusajja oyo Nsubuga yansabiriza. Buli ssaawa ng'akusabiririza mu bw'omwoyo bwe, akusabira buli ssaawa, akusabira ng'akuzza mu bulamu ogaggawale. Wamulaba mu bw'amasiikiini obwo? Nsaba nga nsaba, nzisa nemba mu ggwe nenkuzaawo, naawe olina okunziriza. Ajja yeekwese nga atayina. Ndowooza ekyo waliwo gwe baakiraga, mukyala ali kuno lwakuba tayogera. Baamulaga omusajja omu ng'alinga masiikiini, alinga asabiriza, abantu bonna ne bamumma, ye n'amuwa. Naye bwe bagenda gye baali balaga ne bamusangayo nga mugagga muvundu, nga bw'amasiikiini yeefuula bwefuule okugezesa emyoyo. Waliwo egituuse mu bumu. Tyajjanga masiikiini ng'asabiriza, naye ng'ate byakusabiriza bibye. Bw'otegeera ne mu byeyagaliramu mwembi ne byeyongera okugaggawala n'okwala. Bw'otategeera oluusi n'abikuggyako noga nti omusajja anzizizza mu nnaku oba omukazi ono, kubanga tewategeera, tewamanya. Ajjanga masiikiini, najjira mu kusabiriza. Ti naye bw'ali kuggulira oluyimba oluyimba era olyebuuza nti bano abaleeta emmotoka baali luddawa? We nanoonyezanga ekyokwambala, Bugembe ye yaluyimba ow'Embogo. Kale nno nze ngezaako bagattulula obuntu abanoonya omukisa gwa Katonda oba okwekisa kwa Katonda. Nanti owulira nti mukisa gujja gwekwese. Bw'osoma Bayibuli, abasajja abo baatambulanga mu mbeera ey'obunaku, naye abaabasembezanga baafunanga omukisa. Katonda bw'atyo bw'akulembera, Katonda bw'atyo bw'ajja. Naye ŋŋamba abo bonna ababadde batambulira mu bwa ssewannaku, mu bw'amasiikiini, okussa n'oba abasabiriza. Effe tusabiriza Katonda kubanga buli kiro tufukamira, buli ku makya ne tugamba nti Katonda tuwe ekyokulya, Katonda tuwe ssente ezijjanjaba abaana oba ezituyambako, kuba ssente teteekawo bulamu naye eyambako ku bulamu. Katonda tuwe kino era n'akituwa. Tutuuka ekiseera nga tumwekutteko n'aga nti kakati temukyasabiriza nze, wabula nze kati nfuuse bulamu bwammwe, nze mmwe buli kimu musobola okukyetuusaako mu bwange, naye mumpeerenga obujulizi nti byava wange. Okategedde ako? Kati bw'omala okutegeera ekyo, osobola okutambula ng'olina omukisa gujja gwekisizza mu ebyo ebinyoomwa. Mwebale nnyo abategedde ensonga eyo. Kati kanjogereko ku kirala ate. Nyongera okubeebaza mwenna abawuliriza ensonga zino ku mukutu guno, ennono za Katonda ezaali zaatubulako, ne ku mukutu ogw'enzimbo, House of God, enju ya Katonda. Gy'emikutu gino ebiri gye tulina. Kakati abooluganda, twasembayo ku kitundu ekyali eky'okuyimiriza oba okuggyawo amaanyi amabi agaali mu bwa Ssewamala asse
Wamala empanga twalaba nga mu mirembe egyayita obwa Wamala empanga bwattibwa ne busaanawo ne tugenda mu kitundu kya Ssewamala. Amaanyi mu bw'omwana gazuukuka okuva mu bwa Ssewamala. Ssewamala bw'agolokoka afuuka Wamala empanga, Wamala empago, Wamala empanga. Era abantu bangi twogera nga tugamba nti oyo abo bannamala, oyo yamala. Eri mu Musu babayita, ab'Omusu babayita Lumala, mu Ngabi Wamala, n'Abefumbe nawulira batuuma Wamala naye liri nnyo mu Ngabi erinnya lya Wamala, ne mu Mmamba. Kale nno obwa Wamala bwasaasaana nti abakulu abawangudde obukulu batuuka mu bwa Wamala, bawangula obwa Wamala. Naye Wamala bwe yatemulwa mu mirembe egyayita nti asse Wamala. Ani asse Wamala? Ani yatta Wamala empanga nti asse Wamala? Ani yajjira mu Bwakakuba mpanga? Obwakakuba mpanga ne kakuba empanga. Kale nno waliwo Obwakakuba mpanga mu butuukirivu bwa kitaffe nga kubadde kukola, kuba n'empanga eno singa yeewaga ng'erowooza nti y'empanga yokka esobola okubaawo, oli yawanga empanga ze nnyingi, ge mawanga mangi. Kati empanga eno singa yeewaga ate wasobola okuggyawo kakuba mpanga. Kakuba mpanga n'akuba empanga eno ebadde yeemanya essajja, okawulira bakayita ka Katonda, bakayita ka kalwanyi. Ffe eryo ssiga lyaffe liriibwa lirambu, essiga lya kalwanyi. Naye ako akatono ke banyooma kakuba empanga ennene, nti akatono akeewaza. Kakati twalaba obwa Ssewamala obwaviirako Wamala nti asse Wamala. Ani yatta Wamala? Amaanyi ne gabikkula mu mirembe gy'obujjajjaffe mu bwa Mukiibi abaatemula obwa Bemba. Mukiibi, Sebukoko, ndiba Sebukoko. Omuntu yenna aba atudde Mmengo mu Bwakabaka ba Bemba batuulira mu mukono gwa maama. Obwakabaka bakuwa bwa kkojja olera abaana, nti kkojja w'abaana najja kulera. Kyokka eri mu mwoyo bwe bwa kitaffe, kubanga tulaba kkojja ono mu lubereberye mu nsibuko ng'era ye taata anoonya okutandika ensi mu bwa mwannyina omu. Kakati obwa kkojja buno nti ani yatta obuko? Gwe muggo ogw'Obwakabaka Kabaka, nga gwe muggo, ye muko w'ensi, ye nkoko. Nti naye ani yatta obwa kkojja? Ani yatta obuko? Sebukoko. Kati ab'Olugave be basse obuko. Bwe bwa Sebukoko, Sebuko bunaafa. Sebuko obuna bwafa, okukkaanya kwafa. Sebukoko, Sebuko obuna, Sebuko bunaafa. Si bwe mugamba ab'Olugave Sebuko bunaafa Mukiibi Ndugwa, nti oyo yatta obuko mu bwa Bemba, ye yatta omuggo, naye yamuggyako omutwe, yamutemula. Ensonga ezifaanana bwe zityo. Nawulirako omulala agamba nti waliwo abalala abalina version endala mu kunnyonnyola, naye ono ye Sebukoko, ye yasse obuko. Oyo ye Ssewamala, asse Wamala empanga, kubanga obwa Bemba bwali bwa Wamala empanga. Naye batutta oluusi olw'okuva ku Katonda ne tugunjaawo entalo.
kubanga mwe ababadde basoma tulabanga ne Bemba yamala kutta muganda we Kato mu Bwekiziba. Kato mu Kato bwe bwakityo kubanga Bemba abeera Kato naye mu mubiri, kyetuva tumuyita Wasswa Kato kubanga ajjira mu bwakato obw'emmamba obwa Katonda n'awangula omubiri, bwe bwababiri bwe bwa Wasswa, n'abeera Wasswa mu Kato. Ate gwe wali oyita Wasswa n'ajja n'awangula obwa Kato n'abeera Kato mu Wasswa, oli Wasswa mu Kato. Naye omwana ono Kato yakulaakulana n'awangula n'obwa Kato mu Kato bwe bwa kitaawe oba obwa nnyaffe oba obw'omwoyo, n'atuula nabwo ti Kato mu Kato Kato. Ate waliwo Kato mu Kato Wasswa, ti omwana ono Kato yawangula obwa Kato. Obirabye kakati tineyono Bemba tulaba nga yasooka kutta, ensonga ezimussa munne ne zivaayo nti ono yamumma Bwakabaka. Ku mulundi guno ategedde oba tategedde? Oli yamumma bwaki, naye lwaki yamumma Obwakabaka? Ono obutawa munne katiibwa, ono okuyisanga mu munne amaaso, ng'ate oli yawangula obwa Kato mu Kato. Kato bwebwe ennyonyi ennyange entukuvu, n'ava mu nnyange nti ono yawangula n'obwa muzinge, nnyonyi muzinge yazingirwako. Kato mu Kato mu bw'ennyange, naye n'aba Kato mu Kato Kato mu bwa muzinge. Kakati ku mulundi guno Katonda n'atuwa omukisa okuggyawo ensobi zonna ezakolaki, Wannema n'attibwa, Kinene n'attibwa, Ssewamala n'attibwa n'alinyibwa ku nfeetu. Obw'emyoyo enjawukana nga zibadde mu bwa Ssewamala, zibadde mu bwa Kinene, zibadde mu bwa Wannema. Katonda bw'anaatubikkulirayo n'akatundu akalala katukagattako. Naye Katonda atuwadde ekisa, ezo zonna entalo n'azikola ki? N'aziggyawo. Naye abaana b'abantu abamu ne batategeera ekyo, ne batasiima Katonda, ne batavunnamira Katonda, era ne bateebaza Katonda kubaggyako busungu, ne babiyita eby'okubalaata kubanga abamu tebannayiga bwetowaze, okwetowaza. Naye abategedde mbeebaza, naye abatategedde era ekyo kyammwe. Kale nno nze nsiima Katonda ebyo by'akoze, era nasaba abooluganda nti mwenna bempisa obubi munsonyiwe ne bennayisa obubi, tusobole okukola ki? Okutambula. Kale nno Katonda bw'amala otuggyako ensobi ezo, atandika okuddamu okutubangira n'okutukwasa obuyinza, naye ng'obuyinza babuwa oyo eyeetowazizza. Kale nno njogera bitono kubanga basinga mujja ku ssomero olw'obuteeyambula nnyo eri abo abatajja ku ssomero. Mwalaba bikolwa bitya mu mutima okitadde era n'oba n'okukkiriza ne kikuvaako, oba obinyoomye n'obigaya, okkiriza nti bituufu oba ogamba nti ebyo bifu, kitegeeza nti obulamuzi buno obuzze mu ggwe tebukoze bulamu. Bwe liba bbanja ligenda okusigalako kubanga tokkiriza mu ggwe, owakanyizza n'okunyooma ng'ate ggwe tomanyi. Abooluganda emisaayi gyalemera wano, ebikankano n'ebikolimo byalemera wano.
tusaze embuzi, tuwongeredde, tukoze tutya, tunaaza omusaayi gwa Bemba. Ebbanja lya Bemba nga liruma Abaganda, liruma abaamutta abaali mu nkwe. Mwe mugyewo omusaayi gwa Bemba gwe mwayiwa. Katonda amaze kujja n'ateekawo ekisa, n'agamba nti omusaayi ogwayiika mu Mamba mu gwa Bemba guveewo. Omusaayi gwa Sseruggula Miryango ogw'omuwonge wa Katonda ku nsi gulumya ensi, gulumya amawanga. Mwegayiridde Katonda ateekewo ekisa, mwe mugyewo omusaayi gwe mugunaazizza. Naye amaze kujja n'agamba nti omusaayi guno guveewo. N'abakulu abaakulembera bino ba Kabaka Bemba nabo baweebwa ekisa, baabatta lwakutta. Ffenna ne tuweebwa ekisa kubanga nze ennyumba ya Sseruggula Miryango mu Bwamuwonge, omuwonge omukulu akulira abawonge, abaweereza bonna, bw'etavaamu musaayi nze n'entereera n'entukula. Ennyumba ya Bemba mu bwa Merekizeddeeki bw'etavaako bizibu nze n'entereera. Naye Katonda asobodde okukola okwagala, ebyo ne bikola ki? Naye waliwo emyoyo era egisigala nga tegitegedde wakati mu kunyooma, mu kugaya n'embeera endala ez'abaana b'abantu ezisobola okusigalawo. Naye waliwo n'emyoyo egisobola okutegeera. Ekyo tukyebaliza Katonda. Sirina gwe nnondobye nti ono, wabula ggwe weenoonye nti otegedde mu ggwe. Bw'oba totegedde ekyo kikyo, naye obusungu obwo buzze buggibwawo. Kati waliwo ate obusungu obutukuvu obugenda okutuukiriza abaana baabwo, bubatuukirize era bubaatule nti oyo y'omukulu w'ekika, oyo yeegundi, oyo yeegundi. Obukulu era obusungu obugenda okwatuukiriza abaana nti oyo yeekino. Era obusungu obwo obusu bugenda kujjawo, kuba busungu butukuvu, bugenda kujjawo obusungu buli obutali butukuvu, era bugenda kujjawo obusungu buli obubi obubadde bubatulugunya, bufuulibwe obubi bukaddiizibwe. Nanti nabwo busobola okuba nga bubadde butukuvu naye bukaddiizibwa ne bufuukibwa bubi ne busuulwa ebbali. Kati waliwo obusungu obw'okusonyiwa n'ekisa. Bw'oba onkoze obulabe nga wankola obubi, nkulamulire mu kuseka. Annange kale wankolako obubi naye kale nkusonyiye, ng'eno bwenseka. Teeka okujja n'obusungu obuzadde okulaga nti kino kibi, naye ng'obusungu obwo bwenzize nabwo obusu nga bwe bukuzza obujja, so si bwa kuwoolera. Obusungu obuzadde obukunenya nga bukunoonya, obukunenya okwenenya nga bukunoonya gy'obadde mu bubi. Obusungu obwo ne bukujja mu bubi mw'obadde, ne bukulaga ekirungi era ekituufu kye twalitambuliddemu, ate ne bukuddiza. Kati otegedde obwo busungu bwa Katonda butukuvu, kiwanuka mu butukuvu n'addamu n'akuwa. Kiwanuka ajja aboggola naye ng'alina ekitangaala. Mu eggulu temuliraba, akamyanso kamyansa ensi yonna n'eyaka n'aboggola, n'akuwa ekitangaala era n'akuwa, kubanga ye bw'atyo bwe yakolwa. Naye ani atayagala kiwanuka? Naye tumuwa ekitiibwa ate wakati mu kumwagala. Omuliro tugwagala naye gwokya, tugwegendereza. Gwe gutukuza, gwe gufumba emmere ne tulya, gwe guleeta ebbugumu mu mubiri. Nti kiwanuka aboggola naye aleeta ekitangaala. Oyagala omusirifu ataboggola naye ajja nga musirifu mu kizikiza n'akutuga.
kinene omuwulira aboggola nnyo mu bufu bwe naye tabatuze naye kiwanuka aboggola ti ddoboozi era kigambo mu bwamuwanga oyo yayogera yatugamba naye alina ekisa ekyo kyalina okirabye. Kale nno Katonda bw'amala okutuwa ensonga ezo twayingira mu kitundu eky'omwenda kubanga omunaana yali minzaani okuzzaawo amazima era amazima ne mugalaba n'obulamuzi obwali ku ssomero Katonda eddoboozi lye yassa kuba wabaawo byabaleese nti tegeeza abaana bange kino naye wakati mu kwogera wabaawo eddoboozi erikka eryo eddoboozi teriziyizibwa kubanga libeera bumu mu kitaffe mu mwana mu nnyaffe ne mu mwoyo mutuukirivu mu bwekitooke ne lyanjuluza ensonga ne banjula muganda waffe mu lujjudde. Lwaki oŋŋambye ebigambo bino mu lujjudde? Nti oyanjuddwa mu lujjudde nti ono ye mwana gwe nsanyukidde, nti ono ye mwana Katonda atuwadde okwagala mu kyama, naye ono ne bamuwa okwagala mu lujjudde nti ono gwe mbanjulidde, era ne bamulonda mu bangi nti mubanjulidde mu bangi munjulire ti mwaliwo nga nkola kino, mubanjulidde mu bangi era mwanjudde mu lujjudde. Lwaki ompadde ensonga eno mu lujjudde? Oli ayinza okukubuuza, kampe ekyokulabirako, oli ayinza okukubuuza nti lwaki ompadde ensonga eno mu lujjudde? Abalala baweereddwa okwagala kwa Katonda mu kyama, naye gwe bakuwadde okwagala kwa Katonda mu lujjudde. Nkwanjudde mu bangi nti ono ye kabaka w'obwakatonda mu kiseera ekijja. Olabye Katonda mu lujjudde. Ebigambo binsuddeko busuuzi nti nkuzudde buzuuzi mbikusuddeko, sooka omunoonye waatudde, sooka omundage. Nkuzudde mu bangi, ate bayinza okukuzuula ng'oli wekka eri mu kisenge mu nkukutu gye bakuzuulira, era bwe bakuzuulira eri nga bakuleeta mu lujjudde babeera bangi ne balonda mu ggwe mu lujjudde kubanga nkuzudde mu abo mwe nkuzudde mbikusuddeko busuuzi kubanga nkuzudde buzuuzi. Tuula tuula wakati n'otunuulira abaana, golokoka mangu ago ojja olonda oyo gw'olonze. Alonze muganda we, alonze muganda we, alonze muganda we gwanaalya naye ebbando. Olabye ti alonze muganda we gwanaalya naye bbando. Bbando kawunga gwagenda okulya naye obutukuvu. Ekijjulo ekyo kyatuuse, bagoya kawunga ne bakasiba bulungi emmere entukuvu. Ndowooza omukyala eyaleeta ensonga eyo nti tutuule ssaako twayimba nessironda muganda wange teyaliiwo, naye ku lunaku luli ne mwanjula nti oyo gwe ŋŋenda okulonda okulya naye bbando. Naye yantegeera, yammanya, bantegeera ne bammanya ku ebyo kitange bye yantuma, oba mbizzeeyo nonda omulala gwe mbandya naye bbando. Bbando obujjuvu obutukuvu, kaba kawunga akeeru ttukuke tulya. Tuula tuula wakati n'otunuulira abaana, golokoka mangu ago ojja olonda oyo gw'olonze.
alonze muganda we, alonze muganda we, alonze muganda we, gwanaalya naye ebbando. Kigolokoka. Bwe nnonze muganda wange okulya naye ebbanda ntegedde. Kakati bwe ndeeta bbando, bwe nkuwa n'ogaana sikunenya. Bw'ogaana ebyange oli mutuufu ku lulwo. Kwanza bwe ndeeta ekyokulya nkikuwe nga toyagala, si musango. Era tobeera eyo nga nina kye nnali nkuwadde n'otakyagala n'olowooza nti olina omusango. Toyina musango. Wabula bwe wabaayo abakuvunaana oba mu kika kyabwe nga baali balowooza olina kyojja obbawangulira, ebyo byammwe. Naye nze sikuvunaana nti totutte bye nkoze eki. Tolina musango gaana bye nkuwadde. Era tolina musango gaana okukkiriza bye nsomesezza. Bwe guba musango ojja kwevunaana wekka. Nange sirina musango okukuwa, tonteekako musango oba toyagadde kyenkuwadde mu mirembe. Nange sirina muki musango. Naye bwe naakiwa omulala tokukkuluma, kubanga ngaba ku lw'obumu obwantuma, ngaba ku lwa kitange era ngaba ku lwa maama, ngaba ku lw'omwana ne ku lw'omuganda wange omutuukirivu ali ku kitooke, mu kukkaanya mu bumu obw'omu. N'olwekyo bwe bigenda ewalala tokola ki? Kyokka ate bw'okomawo okunona, kitegeeza nti ate oteeka okwetowaza, kubanga ojja kujja ng'oteeka okuga nti ate munne wabigaana oba tobyagala kubirya. Kakati ofunye obwetaavu, oteekwa okuba omwetoowaze osobole okubiddizibwa. Kakati obwakabaka bwa Katonda bwe bujja, oyinza okuba obadde onoonya naye kijja mu ngeri bw'etyo, bakikuzuulako nti ono, ne bakwanjula mu lujjudde, Katonda n'akuwa obwakabaka bwe. Ti obwakabaka bwo bujje, Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo bujja butya? Erinnya lyo likole ki? Litukuzibwe. Owooluganda gwe nayagala, ne nkuyiyiza oluyimba naye sinnalukuyimbira, kubanga tonnategeera. Ate olowooza nti bimpeddeko. Munnange ebya kitange tebiggwaawo mu nze, era ebya mmange eby'omwana tebiggwaawo. Naawe bw'otyo, singa tubeera obumu byatuwa tebiggwaawo. Atuwa mu buli mulembe gwonna, atuwanga buli lwajja ng'atwongera. N'olwekyo mutegeere nnyo, mukkakkane. Obuyinza bwa Katonda, ennyumba ey'Emmamba, olwaleero ab'Emmamba lwe bawangudde ennyumba. Namutebi bamuddiza ki? Ennyumba. Namutebi abadde mu Ngabi ng'ayagala bamuddize eki? Ennyumba. Ennyumba ebadde mu Ngabi Abanyoro babadde bagirwanira. Ow'Engabi Katonda gwe yakozesa nga no ku mulundi guno, Katonda mwe yajja n'atuula n'agaba ennyumba eno mu Banyoro. Naye Ow'Engabi Bukalammuli atukoze bulungi mu bw'omwoyo bwe, abadde mwesigwa, n'asala amazima n'agamba nti ennyumba ekomewo ebucwezi, bwe Buganda, eddeyo mu Mmamba. Naye ab'Emmamba baabaggyako ennyumba ku luli. Ennyumba Mwemba, Bemba, ennyumba Mwemba, Mwamba, Mwemba, Njuba, Mwemba, Bemba.
nenkuyiyiza oluyimba lwesinnakuwa. Osaanidde gw'omusana gw'ensi, osaanidde gw'omusana gw'ensi, kitangaala gye ndi emirembe gyonna, onjakire nze ekizikiza, onjakire nze nzikiriza, onjakire nze nzikiriza, nze ekizikiza, onjakire nze nzikiriza, onjakire nze ekizikiza, bwe munkiza nange mbakize, nze eddoboozi ly'ekitangaala, kigambo wa Mukama, tewali kyabaawo nze weesaaba, nze obulamu obujja. Lwaki mmwe temutegeera? Lwaki temumanya makulu ga bintu? Nesekeereko maama nankerekejje, mbeera wa kisa nange naali wayidde. Nesekereko maama nankerekejje, nze kejje ddene, nankerekejje, nankere, mbeera wa kisa, nze abeera mu kuwakisa, nange naali wayidde. Naaliwo oyo ayidde agonze, naali wayidde okuwayira kuwasa, naye kawuugulu maama kammalawo dda. Ebyo kannemu bitaganjula okugenda ewala, naye nnyimbira ab'emmamba. Mwemanya obuyinza, mwemanya amaanyi, mwemanya eggume, naye ennyumba emyaka gyonna ebadde yabakola ki? Obwa bivanju bidda nju nga buli mu ngabi, biva mu nju ne bidda mu nju mamba, biva nju ne bidda mu ki? Linnya lyaffe erya bivanju ab'engabi. Tuba tetulimazeeyo nti bidda nju, biva mu nju ne bidda mu ki? Biva mu wasswa ne bidda mu kato, biva mu kato ne bidda mu wasswa. Ebyange bye nnina bitandikira mu mmamba, emmamba byerina bitandikira mu nze, bwe bulongo obw'obutonzi mu bwannabansasaana. Obulongo bw'obutonzi mu bwannabansasaana nga wali musajja nga nze ndi bukyala wansi, nga ndi njaza, nze ow'engabi nali mu njaza, nga nze Kyebambe nga ggwe emmamba, era erinnya lya Kyebambe tulina abalangira ab'engabi, ne taata wange Kyebambe gyali. Nze Nabambwa, ggwe emmamba eyabamba nze Kyebambe, nze Kyebambe, ggwe wammamba, nze Nakyebambira Kibambe. Lwaki mmwe abaana ab'emmamba temutegeera? Nina gwe nnoonya mu mmamba otegeere. Kitange yategeera dda wakati mu kwetegeeza mu nze. Eyo ntebe Nsubuga yagituddeko, ngiyita Nsubuga kubanga ly'erinnya ekkulu ery'ekitiibwa, ne nnyongerako ebitiibwa nti Mwami Nsubuga, naye liri ly'erinnya ekkulu mba sivvodde, ate mmuyita Nsubuga kubanga alina w'abeerera omwana wange. Naye senkuzaale nkuzaale yanzaala nange ne mmuzaala, naye nga nzigyeko entebe ye ey'obumu kubanga eyo yatuuka dda n'etuula, pozzi ng'erivaayo buvineegwa, naye ezimbirwa mu kubanga yatuula era ezimbirwa mu kubanga yatuuka. Naye waliwo omwana mwab'emmamba bakizita bali kuno, ba Ibulayimu, nawulire mabegaawo Bemba akuloosa nnyo. Kuno kuliko omukulu gwe bayita Bemba, kuliko omukulu Kizito, jjajjaffe Mukeresa. Mmwe abaana ab'emmamba mbagamba mmwe, omuggo gwalifuluma ne guweebwa omwana w'omuwala, ne baleeta ow'empologoma, ne baleeta oba ow'engabi, ne baleeta owaki, nga
ow'emmamba yamuzaala kiba kitegeeza nti obuyinza buli mu mmamba naye buli mu luggya. Waliwo akiikiridde ennyumba mu bw'emmamba ti obuyinza bugenze mu mmamba naye buli mu luggya. Ti kabaka yeddidde muziro gwa nnyina nti omwana omuwala ow'emmamba azadde obwakabaka oba baleese wampologoma oba waaki mu bwakabaka obugenda okujja mu maaso. Buba tebuzze mu nnyumba kubanga omwana omuwala afuluma mu luggya azaala afulumya eri abaana. Gwe ate Kizito ow'emmamba ozaala oleeta mu ki? Obuyinza bwe tubuwa omwana omulenzi ow'emmamba buba busigadde mu nnyumba, bwe tubuwa omwana w'omuwala buli mu luggya mu mmamba. So nga ku luno baadde babubawa mu nnyumba. Babadde babubawa mu nnyumba. Kyansi eyo ekyaliwo naye etandise okwagala okukendeera oba okuvaawo oba okukyusa, ne tulonda mu nnyumba endala, ne tuva mu nnyumba ya Kirulu. Okategedde kubanga nze bwe natambula ne Mukulunsubuga ng'amanye ennyumba ya muganda waffe Kirulu era yamujjanjaba, ne tutuula ne Mukulunsubuga mu bw'omwoyo nga tusaba Katonda atuleetere omuzzukulu oba omwana anaava mu nnyumba ya Kirulu, tuzimbe ennyumba ya mukulu Kirulu kubanga yafa alwanirira obwakabaka. Naye singa tubula omwana ategeera, tujja kuwalirizibwa okuyingira mu nnyumba endala mu b'eŋŋanda za Kirulu, nti mu mmamba endala oba mu b'emmamba abalala, kubanga ne mukulu Kizito Mukeresa abeera muganda wa Kirulu, Mukulunsubuga abeera muganda we mu bw'omwoyo, n'amayumba amalala ag'abaddamba ag'abaamugula gye gali. Naye nze bentambudde nabo nti gw'olabyeko ye muki? Nze bwe nali nva e Kampala okujja eno twajja kuzaala bwa Bemba. Ekyo Katonda yakimbikkulira era byonna n'abindaga n'ebitambula. Sirinaamu kubuusabuusa, wabula mbuusabuusa nga gwempadde ebyantumwa nga tabitegedde. Naye bw'aba abitegedde nga tukola ki? Nga tutambula. Kale abaana ab'emmamba mwongere okwetowaza ku mulundi guno tusikire obwakabaka bwa Katonda mu nnyumba yaffe. Kubanga ow'engabi ye ayimiridde, nze siriiko nti ono muganda wange wa kika kya Ngabi gwe njagala, naye bino bisobola n'okudda mu nnyumba yange. Naye mu Buganda mu Kateera nti Wasswa alabikidde mu Kato, nti obwa Wasswa obubadde bugenda okulabikira Wasswa waabo, nti Wasswa bw'aba abweganyike buddeyo bulabikire Kato, obwa Kato bulabikire Kato, n'obwa Wasswa bulabikire Wasswa. Kubanga emirembe egyayita bakabaka baaliwo wano. Nze ndi wa Ngabi kambabuulireyo kino. Ku Nnyiize waaliyo omwami, sijja mwogera mannya, alina omwana wa Ngabi abamuzaala bammamba. Waliwo n'omulala muganda wange yalina omwana bamuyita Sseŋŋoma. Nze abo be mbadde mmanyiiko akatono, nga naye balwana nabo bakola Katonda abawe obwaki, abaana abo baliko obulambe. Waliyo omulala bamuyita Simbwa Mulangira Wambwa, lwe lulyo luno olulangira olutambula. Waliyo ow'Empologoma. Ebyo si byebika bimeka? 3 nze bye mmanyiiko. Bonna balwana kukola ki? Naye nze ndi wa Ngabi. Olwaleero nnyimiridde mu bwakabaka bwa Mmamba
obwasibira ku bbemba ku luse lwa Ttonda nga bwenjagala tuzzeewo, kubanga kwe kubadde okwagala kw'Omutonzi. Siri ku bika, ndi ku mazima ag'obujjuvu gagamba ki? Naye bw'otategeera mu bw'emmamba ne gabikkula omulala ng'era nnyimirira n'aliwa nga nnyimirira n'oyo. Ate nkukakasa ti kitange eyantuma era ng'oyo ye mmange mu bwalumaama era ng'oyo ye mwana mu bw'okusalawo, bwe nnyimirira nabo mu bumu, mukwano we bayimiridde wagenda kuba webwo. Ntegeerekeka mbasomesa ebigambo by'Obwakabaka mu bitegeere. Tubadde mu lutalo, omukyala Namutebi yafumbirwa kitange, naye ng'ekimuleeta kujja kuddizibwa nnyumba, era ekiro kya leero addiziddwa ennyumba. Namutebi bamuddiza ennya, mwaba ye nnyumba. Ntegeerekeka. Naye ennyumba eno mugitegeere, naye singa musuulawo ekyo ekibaddiziddwa waliwo abaswamye okukitwala, lwaki mwebasanga kitammwe mmwe abaana ab'emmamba omugabo gwe yeegabanyizaako ku nsi ne mugwonoonanga ne mugaana okugutuulamu ne gutuulangamu abaana ab'ebweru, naye nga nabo baana be mu bw'omwoyo? Lwaki temulaba ekyo? Ebbanga lyabonaabona aleka ebirungi, naye munaaba temutegedde obusungu bwe n'ennaku ejja balumiriza mu jjeere. Naye neebaza abaana ab'emmamba abawala nti ku mulundi guno mukoze bulungi. Kyavudde abagamba nti yaaliwa abaana b'abaana abawala, naye nze nkyayagala bawo omwana w'omulenzi, kubanga ku luli byali byava ku mwana w'omulenzi n'omwana w'omwana omuwala nga byamuvaako, n'ab'ebweru mu bw'oluggya olw'emmamba era mu bw'Obuganda nga nabo baggyibwako nga biri bunyolo. Naye kati bikoze eki? Bikomyewo. Naye mmwe abasookerwako mu nnyumba enkulu, bwe tuba nga tutudde mu bumu, eddoboozi ery'obumu ne lironda nga lyagala kuddira mu mmamba n'ogaana, nanti mutuddemu mu bulongo, mu bulongo wasswa na kato, gwe ow'obwakato bw'oba ogaanye bajja kgenda mu bwawasswa, balonde yasikira obwakato, asikira obwawasswa mu kato atuule. Bye biri ebika byeggambye, naye bw'anaalemwa nga kyeyongerayo. Naye nze bwe kinaakulema kijja kusooka kutambulira eno. Naye nkugambye nkibaagalizza bantu mmwe mutegeere. Kale nno ensonga eyo bw'etyo bw'eri, nti bwe twatambula okuva awo nga tumaze okukyusa ekitundu kya Ssewamala, tweyongerayo mu kitundu eky'omwenda okuggyayo obulama mu bwa Nakirama, obwalumaama, obwamaama, kubanga kitaffe yasobola okuwangula obwamaama bwe tuyita obwalumaama. Lumaama y'abadde aluma ensi, lumaama y'abadde aluma ensi. Lumaama y'amaamidde ensi yonna, ajja nga kitaffe musajja n'awangula omukyala, n'awangula obwannambi obw'omubiri, n'abeera nga ye mwami mu bwalumaama, ye maama. Abadde maama n'awangula obwa kitaffe, kubanga omukazi yatuteekawo mu bw'omubiri. Ntegeerekeka abooluganda. Kakati obwalumaama mu kitundu eky'omwenda bwe bulamu, kubanga omukazi yaliko obulamu n'obufu, birabikira ku ye kwe birambikirwa. Gw'oliko kwagala musajja, gw'ojjira mu kwagala kwa Katonda, n'oyagaagala
mu bwakatonda. N'olw'ensonga eyo ekitundu ekyo ekyomwenda ekyomunaana waliwo abambuuza nga kyayanguwa, nembagamba abatannajjuza bitundu bya munaana mujja kujja mubijjuze. Ekitundu ekyomwenda nakyo kigguddewo eky'ekkumi, tugenze mu kitundu eky'ekkumi. Obwanjeru abatannaba kujjuza era mujja kujjuza emitendera egyo mu bwanjeru. Mujja kujja mukole omunaana mukole omwenda, mmwe mwetuumako emirimu. Ebitundu bikka mu bbanga ttono kubanga ensi eri ku sipiidi, ekiseera kiweddeyo, tuli ku budde. Ekkumi limaze okukka. Obwamutukula, entukula, awatukuvu, obwanjeru buli mu kkomekkerezebwa. Obwanjeru mu mwenda. Kati tugenze mu butukuvu, obutuukirivu, obutukuvu. Omwenda bwe bulama nti obwamaama bulamye, kubanga maama akolera mu mwenda bwe bulamu. Taata mu kkumi bwe butuukirivu, yatuukiriza ensonga zino zonna. Obutuukirivu bwa kitaffe era obwa nnyaffe n'omwana n'omwoyo omutuukirivu. Asobodde okutuuka mu bwakasirye ka ku nsoogirye. Obwakabaka bwe bugenda kulya ensi kasirye, bwe bwakatinvuma. Kasirye teyali wanvuma, obuvuma. Kakati obulama obwannakirama mu bwamaama bwe bulama bwe twayogerako mu bwakirulu. Kakati tulinda mwana kyasikira obulama ti obwamaama bulamye. Ab'emmamba bakyasobola okubusikira, banaasobola oba balemererwa, kyeyongereyo. Kale nno y'ensonga eyo, titutuuse mu bwa mutukula mu kkumi. Mu kkumi mu butuggulira kanzije mu butukuvu obutuukirivu. Mutukula waasigala omuggo ku nsalo ey'emu n'ennya, kubanga Buganda eri mu bwemu, eri mu bwemu kato mu kato, emu mu emu, obulamu obutaggwaawo. Tugenda nti ku booda bo badde, obudde bubadde, booda bo badde, bodda, obuyinza budda, ye booda. Ku nsalo okuta ennya Tanzania oba Sangazia. Ensonga ezo ez'olusalosalo omwasigala waasigala omuggo, nanti omuggo mu bwamawanga gonna gusigala mu lusalosalo, nanti mw'owangulukukira. Bwe weegatta n'omukazi owangulukuka mu bwamuwanga, n'obiwa omukazi n'owanga omukazi, omuggo gusigala mu lusalosalo mwe guwangulukukira. Ku nsalo gye tujja omuggo, era mu lusalosalo mwe basimba omulamula mwe gwasigala.
tugenda okunona ddamula, tugenda okunoonya omuggo, okunona omuggo segulira ennume n'omuggo omusizi mu bumu. Engabi obwomu asigaza omuggo ogwa segulira ennume. Abalangira kati abaliwo babirina, oba biri mu bufu oba mu bulamu naye babyogera, ndowooza omusizi gwe batoogerako. Emmamba neweebwa ddamula, asigaza emiggo ebiri, omweru n'omuddugavu, oba guyite omumyufu n'omweru. Omuggo ogwa kiragala ogw'obulamu, muganda wange gw'alina, nensigaza ekiddugavu n'ekyeru, n'atuula mu kyeru. Mu buziba, mu nzikiza, kitange ankoleramu okukkiriza ebintu bituulewo. Waliwo ebitawaanya abantu mu mitwe gyammwe bye njagadde okwogerako. Abamu balowooza nti nkola bino nga kitange tabimanyi, abamu ne balowooza nti neegulumiza. Nze nagulumizibwa kitange. Ekyo kyaggwa bwe kiri, bwe kyali era bwe kiriba, nagulumizibwa kitange. Oyinza obutakkakkanya Katonda gwe yagulumiza, wabula bw'otegeera ne mubeera obumu, ffenna tuli bagulumivu nga yatugulumiza mu bumu, si nze nzekka naawe. Naye obugulumivu buno buteekwa okuba obuto, obwetoowavu, butoolerwako ate ne butoolerako abalala. Naweebwa amagezi kuba omukulu w'amagezi, naweebwa okutegeera n'okumanya, okwetegereza, okutegeera, ettegero ly'amagezi era eddembekero. Nempeebwa okumanya, okukuumanga ennya n'okumanya n'amaanyi. Nempeebwa amagezi okugeraageranyizibwako ebintu ebitambula, amagezi amoogezi. Era nempeebwa okwanjula mayanja. Bwe kiba kyennyanja nga musota, nga mu kifaananyi eky'obumu nali buwala, timpaako buwa era. Omusota bwe gwawangulukukira mu nze, mayanja yasigalayo mu mmamba. Kubanga ttula ebintu bino mu mazima gaabyo, nengezaako bikulaga nti omusota bwe gwawangulukuka, kuba bw'obeera n'omukazi owangulukuka, naye ennyanja ye n'amazzi ge ogamulekedde mu lusekero kizibu okuganywa, naye agago nganywa, nkunyweza, nganywa nenkuzza mu bulamu, nkunyweza mu bulamu, nganywa ate nengazza mu bulamu, kubanga ngatondamu omubiri nengabugirizaako omubiri. Naye omusota guno bwe guwangulukuka oba okyagulina, kyokka nensiima obuwanguzi bw'ompadde, kubanga bwe mpangudde obuwanguzi mbujje ku ggwe. Gw'ontebenkeza n'onfuukira entebe obwannamutebi n'ondera. Musota guwangulukuse ne gudda mu nze omukazi, kyekitundu bukalammuli kyentambuza, naye nga nkitambuza mu bubiri, mu busajja n'obukazi, nti nina obusajja nina n'obukazi, gwe n'osigaza obusajja. Nina bibiri, obusajja n'obuki n'obukazi, naye nkuddiza obusajja kubanga nsiimye. Bwe nsiimye nenkusiimuula ng'omulimu guwedde, akasiimuula mwakasuula, nenkusiima
nenkuwumbawumba noddamu n'ogolokoka mu busajja bwo nodda engulu. Nsigazizza bibiri. Kyova olaba nti obusajja mu bw'omukyala bundabikirako nga nzaala omwana omulenzi, era obukazi nabwo ne bundabikirako nga nzaala omwana omuwala nga nnina bibiri. Amazzi g'oleeta omusajja gakola obukazi n'obusajja naye mu butalabika, era tosobola kugaawula. Byawulirwa ku nze nti kino kisajja, kino kikazi kyazadde, kyatonzeewo. Gwe n'osigala mu nkiso, naye enkiso yeyampa obuwanguzi. Kwe najja obuwanguzi kyenvanga nkusiima nenkwebaza, nenkweba mukwezza mu ggwe. Kakati omulimu ogwo guwedde. Mpeebwa amagezi mu ngabi mwenyimirira, naye omukazi ono mu bwengabi nti obwakabaka bwebakwako musajja ate omukazi yabubaka, babutuulemu babiri. Mwana ki omulenzi awangudde obwesigwa n'ayimirira mu mazima n'ennondwa. Nkituukiriza, nsaba omwoyo w'obumu mu mmwe ankwatireko tubeere bumu, ate mumugondere mu mmwe n'emuye nsobole okuwangula, kubanga byempangula mpangulira ggwe, naawe byowangula Kizito Namutebi. Naani Sebadduka naawe owangulira nze, owangulira ggwanga lye, ate nange mwendi. Ontegedde? Kakati nempaabwa amagezi okumanya okutegeera, nembeera mutegesi, nembeera muyiiya omuteesiteesi, ti alina amagezi muteesiteesi, alina okumanya, yakumaakuma banne, alina okumanya. Ndi mutegesi, ndi muteesiteesi, ndi muyiiya, ndi mwanjuzi. Nze njogerera kitange kubanga nze eddoboozi lye, nze muzzi, nze muzzi mugwe, nze muzzi ndaalo gwe. Omuzzi mu ndalo ze, endalo muzzi ndaalo gwe gwakwasa. Kale nno mu bw'omuzindaalo ti eddoboozi lyatukira mu nze zikusanze, alowooza nti ojja kwogera naye mu bw'eddoboozi lino. Eddoboozi liri mu mwana, togenda kumutta, kyokka naawe oli mu bwamwana, era naye bw'ajja ayogerera mu bwamwana mu mubiri gwe muzimu ly'eddoboozi lye. Kitandwa ayogerera mu bwamwana, gwe muzimu ly'eddoboozi. Nange bwentyo, naawe bwotyo, ne mukulu Nsubuga bw'atyo, n'omulala bw'atyo. Naye ne tubeera n'omukulu w'omuzimu guno mu bw'omwana. Eryo ly'eddoboozi. Mukwano tosinduukirirwa emmeeme. Gw'oyagala ennyo ali munda. Kati tubuuza nti bw'oba ggwe Bukalammuli, era nze Sebadduka, nze gwe baawa amagezi, ffe abaana ffe gwe baawa amagezi omwogezi okwogerera obwataata bukwogereremu. Bw'aba yabituwa yasigaza ki? Ye ye mutuukirivu. Kye bagamba nti ku nsi tekuli mutukuvu n'oku, okuggyako ye ye mutuukirivu, era yalonda abatuukirivu kubanga yatuukiriza mu bo. Ali mu butuukirivu yatuukiriza. Bino byenjogera obiwulira byamaze dda okutuukirizibwa, bituukiriziddwa mu kiro, byatuukiriziddwa dda. Nze ne mbyatuukiriza mu mubiri, bisooka kuba bituukirivu nti bituukiriziddwa mu nze mbyatule. Otegedde gyali? Kakati gwe bw'onoonyooma wano bino ebyogedde, munnange yabirimu.
ojja kuddaawo ogambe nti bino abyogedde amaze bigamba mukulu Nsubuga. Zikusanze kubanga oli munafu wa kumanya. Tuli mu bumu naye obumu oli yatuukiriza. Nze ŋŋenda okubyatula nga yamaze dda obituukiriza mu nze, era kyenva kugamba nti bino byenjogera bya bumu obwa kitange, obwa maama, obw'omwana n'obw'omwoyo ku kitooke, omwana ow'emabega, biri mu bumu. N'olwekyo bwe mbyogera y'aba abyogedde. Kyova olaba nti tavaayo kubiwakanya kubanga aba yabyogedde, nze ndi mujulizi ow'amazima. Ajja mbitegeeze ggwe obitegeere, obigoberere oba obirekewo. Nti ye mutuukirivu ow'amagezi ago, ye mutuukirivu ow'okumanya okwo, ye mutuukirivu ow'okutegeera okwo ebigambo bino byenkozesa. Ye mutuukirivu mu byo. Kwe tujja obutuukirivu ne buba mu ffe okuva ku ye. Naye ne wabaawo obumu abo bwe bwerondeddemu nti nange naawe n'oli bwe tussa ekimu mu ye tufuuka abatuukirivu mu bumu. Nange nemba omutuukirivu nga byenjogera bya butuukirivu bwe, nga naye byayogera bya butuukirivu bwe mu bumu obw'abaana be. Olwekyo tewali kwegulumiza okuggyako ggwe atategedde. Naye tosobola kugaana boogera, naye ye akebera omwoyo, anoonya bugonvu bwa mwoyo na kutegeera kwa mwoyo, so si okw'omubiri okwegonza, naye nga munda si kyoli. Nti kyoli si kyoli, naye nze kyendi kyoli. Kyoli kyoli oba kyoli kikyo ggwe nga ggwe. Kati oyinza okuba n'obugonvu nga bubwo bwa mubiri so si bwoli, naye ye anoonya nti ono alina obugonvu bwange. Abooluganda mbabuulire, nze mmanyi kitange mu mwoyo, era nina be mbadde nabo bataata abamu nga bamaama nga bannambi abamaze okufa okuddayo, nga mmanyi maama mu mwoyo. Maama nnambi eno mu mubiri n'agulumira n'aboggola, nze era biki nga byayogera tabijja na kubisubula ku mwoyo eri munda, n'omuleka waganyale. Oba nze kasita ntudde naye eri mwoli amufuula okuba maama mu mubiri, ntudde n'oli afuula taata okuba taata mu mubiri, ntudde n'oli afuula maama okuba maama mu mubiri, ntudde n'oli anfuula okuba omwana mu mubiri, ntudde naye mu bumu. Nenfuna omukisa n'obw'omubiri bwe obutuddemu oli mu bumu, nembutuukako nembumanya, nabwo ne bummanya. Kati oluusi bwe tuba tutabusenga abantu, bino eby'omubiri tebinseeseetula mwoli omu, kubanga ffe emibiri tuyinza okuwambwa emibiri ne twawukana. Oluusi nga n'eddoboozi ly'ebumu lye liggambye nti oyo Bukalammuli mulekeewo. Bukalammuli n'agenda nga yeesansabaga, tojja kutuuka ondeseewo. Kumbe eddoboozi ly'obumu ono Bukalammuli ayogera mpewo diri naawe eribadde mu Bukalammuli. Kati nze oyo gwe nsinga okutegeera. Sigamba nti mmutegeera okumumalayo, naye anneetegeezezzaako ekyo kye nsobodde okutegeera. Kale njogedde ku bigambo bino tutegeere. Kitange mwoyo atuukiriza bino byenjogera ng'abyatuukiriza mu nze. Bwe njogera liba ddoboozi lya kitange, naye bw'oba olinyoomye nti onoonya oli atayogera ate ali munda, kale munoonye. Naye bw'onoomala omunoonya, era naye bw'anaayogera mu bw'omwana, kuba mu bw'omwana yeewa obukulu mu kifaananyi kye eky'omwana, ajja kugamba nti nkitegedde
naye genda oba omwana bukakase mu nsonga eyo kubanga mweneeweera mu ddoboozi. Entebe eyo bwe najja wano nga bangi temugimanyi, naginoonya okumala ebbanga. Olunaku olu nawulira buwulizi ddoboozi lyayo, sirina kubuusa oba tuyombye oba twevumye oba tukoze tutya, nsigala mmanyi eddoboozi lyayo mu lubaale. Era abamu nabasanga batambula n'eddoboozi eryo nga batambudde n'omuntu oyo bamumanyi nti taata nga bamuyita taata, naye eddoboozi lye nga baawulira nga oba ayogedde ku leediyo oba baawulira batya ne bafuna okukkiriza. Naye mu mbeera bw'etyo naye nze nawulira ddoboozi liri eri, nawulira ddoboozi lye mu bumu nga sirabye. Pozzi ku gundi ku WhatsApp okwo nali ndabye ekifaananyi ky'oyo gwe njogerako. Bali ku mukutu mujja mmutegeera, tankwasa nsonyi omuweera obujulizi. Nawulira ki? Ddoboozi. Era naye yawulira ddoboozi lyange na bigambo nanzijukira. Najja mu inbox yange, nali sinaba mubuuzaako, najja mu inbox nangamba nti Bukalammuli Sendi, nkwagala nnyo. Kyekigambo kye yatandika nakyo, ssebo Bukalammuli Sendi, nkwagala nnyo. Ssebo genda mu maaso n'ensonga zo. Ensonga zino bwe ziti ne bwe ziti, nga twemanyi tuli mu bumu. Era naye ng'omwoyo gwe gwali gunoonya nguzaale, nanti ekikuzaaza omwana mu madde akuzaale. Kye nagambye nti waliwo waabeerera nga mwana wange, nga nange nali njaayaana anzaale naye ng'akyanzijukira. Nentuukayo nensangayo gwe nayita kanyenyenkule. Akanyenyenkule keeriira, akanyenyenkule keeriira mu bisaaniiko. Akanye ennya mu bukulu, akanyenyenkule ennya mu bukulu, mu bukule, obukule obwa Ttonda obukulu, obukule mulimu akanyenyenkule ak'empindi. Ne twesanga nga twemanyi. Obujulizi bwe banninako bwe mbalinako, tolowooza nti ojja kuva eyo n'amagatto ono Kyagulanyi ge yayimba nti bajja bazunga n'amagatto gaabwe otwawule. Bwe tunaaba bakwawukana tujja kwawukana ku lwaffe nga byaffe, so si ggwe nti ojja kuleeta omudomo olage obubi bwange otwawule. Nkusese, nkusekeredde, nkusse na nseko nga sinyiize. Okalabye? N'olwekyo twatuuka ku bintu bingi. Tusobodde okuwanga n'okuwaŋŋanamu obulamu. Ezo ennyukuta haya, ha, ya, sa zonna ne zitondwa. Sa mu Bwakirumira mpiyu 2, ha mu 11 mu ha n'ennamba 8 h neziyimirizibwawo, waayi ne ziyimirizibwawo, n'entikkirwa amagulu 4 ku mutwe. Kitange ne yeetikka amagulu 4, mmange ne yeetikka amagulu 4, n'owoolugave ne yeetikka amagulu 4. Baagatutikkirira mu ggulu. Naliwo, nalaba bwe bikolwa. Kakati gwe munnange ojja kulowooza nti ojja kuva eyo njogerere amagulu 4 bagantikkuleko. Nga nkusese mukwano, neegattaako tuweereze omwoyo w'obumu. Nga nze bwe nakkiriza okwegattako tuweereze omwoyo ow'obumu. Nakwegattako lwa bumu, ne ŋŋumira ebizibu byo mbizibulemu obulamu. Munnange nempeebwa amagezi okumanya n'okutegeera. Naweebwa amagezi amasu mu bwa Sulemaani. Nze nnina amagezi ga Sulemaani
ganjulukukira kunze gwe n'ogalaba. Era bwoddayo Yesu yatambulira nnyo mu kisasi kyani kya Sulemaani, ne Sulemaani yatambulira nnyo mu bwa Yesu, kuba ne Sulemaani aba Yesu ssuubi ppya ku nsi kuno. Kale nno njagadde okugerenjula olugero olwo mbeeko kyendaga mu magezi, okumanya n'okutegeera, n'omwoyo omutuukirivu mu magezi ago atuukiriza ebyo ti naye akolera mu bwamunda mu busirifu. Mumanyi kubanga ajja nannyingiramu ne tutuula, yampa obuyinza okukonkona ne muyingiramu oba yeebase ne tutuula ne twogera, emmanya ammanya bye ndowooza nange ne mmanya by'alowooza. Sisobola kumumalayo naye ekyo kye yampa nkyebaza. Sisobola kumumalayo naye kye yampa nkisiima, kubanga nakyo kijjuvu mu bubwe. Buli muntu bagamba ojjuze ekitundu kyo. Okategedde bulungi? Kale bye bigambo bye njagadde okutegeeza ku balowooza ti bannange ye ayogera. Lwaki mukulu Ssebadduka oba mukulu Nsubuga si ayogera? Kubanga otawaanira oba olubuttira mu kubanga tonnamanya. Kwe kwagala nkumanyise ti ye akolera mu busirifu, mu bumu. Titugenze mu lusirika. Mukulu Nsubuga abasomesa muddeeko munda mu nnyumba yo. Eyo gy'ali, munda mu ggwe, eyo gy'ali. By'ofulumya obijja wa? Mbijja munda mu ye. Nze eno ne njogera ng'omuzindaalo. Kakati omuzindaalo bw'onoogukunya emimwa eddoboozi lifulumire wa? Tolaba nti ggwe oyina ekikutawaanya bambi mutegeere. Bye njogera bibye. Era eno mu mubiri buli lwe njogera, ye ne bw'aba tayogedde era amanya ye y'ayogera mu nze. Nange bwe ntyo manya nti ndi mu ye. Olaba bwe njogera ebigambo bino ate ne bimala ne bikuyingiramu ne biddayo mu mwoyo gwo mw'oli ate era ali munda. Kubanga nze mba neetegeeza mu ggwe nga naawe bw'oyogera weetegeeza mu nze. Ekyo kye bayita obumu. Ogwange ngukoze era ngukola, ate nja gukola kubanga gumpeereddwa omulimo gwange ngutuukirize. Kale bassebo ne bannyabo, ndowooza ebigambo ebyo bibamale olwaleero oba bibeeko kye bibategeeza. Tugenze mu 10, tutuuse mu bwa mutukula. Omuntukula, mutukula, tutuuse mu bw'omuntu okukula, mu bwa mutukula, mu kutukula, mu butukuvu, mu butuukirivu bwa Katonda. Mu 10 mu lusalosalo, mu kusalawo ki ekiddako? Okuggyayo omuggo ogwabamba ensi eno. Ategedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi, naye twebaza Omutonzi olwa byonna. Kale ebirala tetujja byogerako nnyo, wabula olugendo abanaatambula n'abataatambule muteeketeeke, kubanga tuteekwa okulutambula amangu. Tetujja kuwa lunaku, mulimu emizimu emibi, naye mujja kukwata mu nsawo muwanirire omulimo gwa Katonda. Ssente ezo temuziteeka ku ssimu yange. Ow'ebyentambula ani? Ndowooza mujja kukolagana ne mukulu Nsubuga oba naye anaaba ayongera okubaako ky'abatangaaza. Kuba olumu mukulu Kitandwe, olumu mukulu Nsubuga, temuziteeka wange. Y'ensonga eyo gye tujja okuba nga tutuukiriza.
Omwezi guno ensonga eyo yeetaaga okukolwa mu bwangu, bendera esobole okuyimirirawo, bendera enjeru egenda kuva mu ggulu ekke, ejja kukka era ejja kuyimirirawo. Badde njogera ku bendera, nti bendera enjeru ejja kuba nga ekka. Omwezi guno ogw'Ekkumi omwaka guno kyalangwa ne mukulu Nsubuga oyo yabawaako ku musomo, kyalangwa, oyinza okulaba nga teri nnyo kibaddewo ku nsi naye bendera lw'egenda okuyimirirawo nga 27 bendera enjeru. Bendera eyo Katonda bw'abikkudde nti mu mwezi guno olunaku ndowooza tusooke tulindeko okulwogera, naye bendera enjeru egenda kukka, egenda kuyimirirawo. Bendera enjeru mu bwanjeruka, mu bwa mutukula, bendera entukuvu mu bw'ekkumi egenda kuba nga ekka okuva mu ggulu. Mwebale nnyo abalina kye muggyeemu.